poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu. Osobola okutwalako emu, osobola okutwala essatu, osobola okutwala ebbiri, kisinziira ssente zo. Bannayuganda nnyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba.